okukyusa abantu baliko bannayuganda be bakola nabo be bawadde ensimbi ssaako n'ebintu ebikalu ebigenda okubayambako mu kwekulaakulanya nga bano be babadde abawanguzi mu kazannyo kaabwe aka buli mwaka akategekebwa ku kitebe kyabwe ekyengera. Mbadde sikimanyi nga naasobola okutuuka kati etuyambye nnyo mu nsonga y'eddagala etugyeyo wansi wanze nange nali omu ku abo abaamuweerera naye mu bbanga lino ettono mpulira supiidi ey'amagulu mu mutima gwange. Sawa Uganda njebaza okuba nti erina omwoyo ogwagalira ate nga bwetuwa n'ebyokwezimba etukutumudde twayingira akazannyo kano mu mwezi gw'ekkumi nga nnya netukabukaadi netandika okuleeta abantu nga tubaleeta babawandiika ne batugamba nti tugenda kuwangula ebirabo nga twebanga ebyokusaawa naye kyamazima ddala Sawa Uganda byesuubiza terimba. Nze Paul Kakande ku Fresh TV amapya mu lunaku.